nyongero kwanizaako mu kitundu kyaffe ekyokusatu kya ne Ssemakula Richard amanyidde nnyo nga Ssemakula soda abakyala tuzze mu kitundu kino ekyokusatu basically ku nsonga za TV ayingira TV ava mu lupapula soda oiva otya mu lupapula ne weesogga TV ne radio Matiya nengo lero ngonzijeko bintu bingi byonna oyagala bizingiramu ku YouTube channel y'omulundi gumu sente naja nompa ku sente kati era nga wegambye nti nzize nga nfungana nga ngezaako ku making a life big and better ate nga buli wenvandikawo omukululo bino tubyogera mu abali eyo mumanye nti ekintu kino tukigwamu bugwi ate namwe mufune ekyokuyiga olugendo terubadde lumpi olugendo lubadde luwanvu so nyingira TV bwe mala okuba ebifaananyi graduate nze nkoze ebyo byonna mu mawulire mbikoze maze okufuna akasente kange nezimbye neterezeza ngamba nti kati bukedde ndoza gwali 2010 I think baleta idea ya radio bukedde fama embutikizi because olupapula waga akatutandule kubige tukole radio omukulu Kabushenga he has always dreamed big to make records and legendary stuff okusigala nga webiri nagamba tulete radio era radio eyo nali musaale nga bagireeta meetings zatulezo olupapula lwa bukedde nezigamba erinnya eryo nno embutikizi linnya ddene nnyo kubanga ekintu okukidefininga mu Luganda ti embutikizi means kiba kibutikidde ebirala byonna so twavaayo nga bwolaba bukedde yabeerangane okuba ebigambo ebyefujjo afudde ziboggola okitegeera ng'agamba abatalibani ziboggola afudde kati ne bajja ne bagamba tufune ekigambo ekigenda okusaanyawo oburedio bonna obuliwo waliwo radio kyezama of course CBS yaliwo Simba yaliwo Kabozi yaliwo Kabozi ku Biri Super FM yaliwo zona zaliwo nenga ndawo radio ensajja zali bukedde ezali CBS ne radio Simba kati Sanyu tayali amanyi by that time Sanyu by that time tayali amanyi because already it was also addressing the English audience so nga mu English audience tunya Capital FM naye basically bukedde yali etunulide Luganda kanega kangende mayengo wakati okubisanya ne Simba ne CBS kakuleta erinnya bukedde fama embutikizi kati erinnya lyali ddungi nnyo paka leero kati bukedde ne batuyita Kabushenga ntula ku bontandiko discussing programming era ntuletawo abaana baabe kibiranga bava ku UBC abaani abava ku Star basiza mukasa naba combining brain ba Charles Kaloli Serugama Tovu Villager tuletawo abantu ntandika timu nene nnyo ntandika kola bukedde fama kati bukedde fama nze olwokuba nali ndudde nnyo muki mu bukedde ate na ku radio Simba yo ngenda Kabushenga nangamba whoever has an idea in radio please come over kati nze already bali bamanyi nti nkole ngule ya radio Simba waliongera mu ngule n'okubanga ebifaananyi nga ate bifulumira mu lupapula lwa bukedde kati kiregeza nali na idea ku radio era definitely baleta console ekyuma ekyo ekya console nga I knew how to operate it bagendo kiteeka waawo nze nabagamba Nyobongo nawe wali bukwesera ogenze kuba bifaananyi mu radio Simba era osigala ogamba wayi kanjigene console era we bale nnyo tugende masimu bagateekayo batya bedis ebyo byonna nganda bamitanga Jeje Semanda ne omukulu Abuse Mwogerere ne Sengana Kibuule ne omukulu Waguma Kisuule yali timu yengula Peterson Sendi Kawandula Bigambo Mpalanyi Mukasa Mpalanyi yali wabo ne yali timu yangule kati nze bangenda okuba ebifaananyi wena amala okuba ekifaananyi nentunulira omulimu gwe bakola baswitchinga on microphone we boogera bakyusa bateekayo kino we bakuba obulango byonna ngambiraba kati ono omukulu Kabushenga ne timu endala bagenda okujja nga tebamanyi mulimu ate already omuntu abimanyi nze bagenda okuleta ba Maxadi ba Solomon Semakula ngazo already nange mmanyi obadiringa n'ekyuma ekyo kati Kabushenga no we already have a guy here this guy is very brilliant jango obalage twegata n'abalala ate abazza aba radio abajimanyi bo bakafulu bebaleese okuva ebweru nga bebahayarinze kati nze ate seetaga to be hired as an expert am a member kati bampeera waawo obwa promotions manager obwa radio okupromotinga radio egisuula mu baki mu bantu ne bampa obwa promotions manager nensigala nga nkuba ebifaananyi naye ate nga ndi promotions manager wa radio naye ne ngamba ekyo tekimala ne mbagamba akati kambalakeko
ne program nsobola ogikola ne bateeka mu evening drive ne batufuula nze Bills Butodene ne Olanya Columbus nga ffe tukola akayisanyo ku Bukedde Farm and Boat Kids nga Olanya ajanga omugando omucholi ayogera oluganda oli broken nze nga nzija nga omuganda aleta current stories current affairs mu show kyabadde mu parliament kino kiri then Bills Butodene nga ye driver wa show speed merchant netukola evening drive nekwatayo kati ndi promotions manager at the same time ndi presenter at the same time nkube bifaananyi mu Bukedde so time came nebyo naawona nga nsasulwa time came nga sikyasobola kuba bifaananyi nga ate bifaananyi balina bikubanze because I'm a presenter bokunanga programu yange mu lupapula ate bifaananyi balina bikubanze kati guli ekyabifaananyi nenkita nesaba promotions manager nentwala radio maaso tugitutte maaso ekigogumbya it was my brain era kyaleetebwa Bukedde nentuula n'abakulu ba radio Bill Tibingana ne mukulukulu byakulira mu lupapula lwa Bukedde n'abalala netuleeta ekigogumbya kijja kitya omukulu Robert Kabushenga tutula mu board meeting I was very lucky tibatulanga mu board executive meetings nga nange bampita nga promotions manager okuwa report yange ya radio ekoleetya abantu bagiwuliriza thank you very much kati ne bangamba as a promotions manager genda ne team ya promotions muyiye ekintu ekiyinza okupromotinga radio eno nga bwe mulaba Simba bweyina engule nga bwe mulaba CBS bweyina entanda ya Buganda okitegeera ne mbagamba okay nentuula ndoza 1 week ne mga Kabushenga I'll get back to the board to give my report nengenda nendowooza emizannyo ebiri mu Buganda nalowooza omweso nendowooza ekigugumbye ekyo nga nkijja kuba Ssekabaka Daudi Chwa nagenda nensoma ebyafaayo nendaba nti ekigo kyekyawelkaminga nga Ssaabasajja ku mukolo gwonna nengamba lwaki Buganda tekola CBS tekola kintu kino nenkireetera Kabushenga ngamba very brilliant idea ngasima busimi nagambe yate ensufu wava ekigogumbya nga nkwata kigogumbya nga tutandika kuwandiika proposal papers tutandika kunonya ba sponsor ba mawalaji bazze ba Nairobi Breweries bazze ba Pepsi Cola bazze ebudde obwo eno Walidium bagitanga Celtel eze okitegeera eze nga ba sponsor olaba amakampuni ago gonna ugafuna by that time kubanga ne marketing yali yamanyi actually nokulanga nga abantu bakutwala nyonga kucha Romi's wine azze select garments yakola nga masuti azze abo bugali ezo zona sente nga zijja mu company kujju yange okitegeera that's how far we went nenziramu nembayize ekintu kye bakitanga kone embutu n'amazina amaganda ne tuleeta ba Sava Karimu ne Mama Anet Nanduje ne babeera ba judge nga tutugenda mu regions za Buganda ezenjawulo ne bazina amazina amaganda ne tutulamu yalinganga competition yes era ekintu ekyo nga kyaggweranga mu mbutu y'embutikizi ennakivubo oba ennamboola ne tufuna omuwanguzi awo enfunira tata wa kamiliyoni nankolera ekisipi winners belt the champions belt ekyo wekigogumbya ne tata wa kamiliyoni naye ne muwanga ku sente yatulanga nakaseraawo yakolanga shield za Ssaabasajja Kabaka bazita zino engabo ne amafumu ne bangamba ajja kukola nge nankolera engabo ne musasula ng'obudde obwo operations budget y'ekigogumbya nze njikwasaganya mu masaza ga Buganda 18 ngera New Vision approving a million 10 oba million 5 nti mugenda musaza lya Ssaabasajja Kalangala mugenda musaza lya Ssaabasajja Buddu esingo nga nze sebo nkugamba sayininga wano ojja kusula wano ojja kulya wano so ndozo manje kitegeezaawo sente ze nafuna mu budde obwo kitegeera so our radio tugita njikoledde ba promotions baleta TV era TV yetaga promotions era bagamba sema mu mboozi menyini muli bansaza walinga promotions manager owa radio ne TV kuba New Vision ye ebintu byaye bikolanga assistant brother. They are interrelated departments and interrelated companies. Munangi ngira ngenda wali nga promotions manager. Tutandika okupromotinga TV kati ebya TV ate tubi promotingira ku radio no lupapula radio ye yakwata da no lupapula lwakwata kati mwino okujjayo TV kitegeeza ko webale nnyo kati tujjene ebintu betutwala ku radio tubitwala ne mu lupapula byogere TV ejja era nze ndi mu center basitwaka be bali wabo nga bebakola entertainment webale nnyo kati obudde obwo era nkikwasaganya
era saako mambagamba ati program zitandika nange na program idea ate mbadde ku radio kiki kyesimanyi bas twaka mbadde mu entertainment kiki kyesimanyi because I had a brain whatever I was putting on paper was right. I love bintu byonna bye twakola nga timu yaffe yebirowooza byatwala Bukedde TV ne radio mu maaso kati munange ngera mbagamba nti waliwo okusikako omuguwa nasooka nenjagala okukola entertainment kyebeera once in a week ekiro nga bwalabanga straka kati netufunamu awo Lwamiti yali waali ne Lwamiti n'ayagala nayo okukola show omusajja wa malala kati ate Lwamiti nze namusingangako paperwork ye is a man of words but is not a man of action. So when it comes to project proposals atawo ndi muzibu kati ate nga byatasobola kati project proposal gibuilding ano giwandiika nze nawandinga to the level nti I could write a project proposal ne tugitwala mu MTN netuwa sponsorship kati nga ne bongamba nti wandika project proposal ya TV okujja in existence I can kati Lwamiti awo ntwagala osikamu ne mugamba naye omanyi kola sheeyo me have eyekiro nga bwolaba straka kuba oli yakolanga late show naye nenjagala okukola ekintu ne mugamba no worries I have the brain taking over that show simply like that nze I will come era ye Lwamiti n'alowooza nti ansinze okitegera kati ne mugamba nze ne mubala ne ngamba genda kukolanga one show ne bwebe ina repeat I have to look for a show that runs daily 5 days a week kasitaba kamabo bo bali bakukoneramu ngate ye manyi nti we abajja ku TV omulundi gumu nze nganzija mu week njamu kubya kaga kitegeera ne muleka ne mgatwala show ninzirayo I went back I sat slept thought nefuna idea ne ngamba naye nempandika idea nenjitwa ya Dija nabo Kenya yali akulira TV odogo bali batwaze mugamba Dija nabo Kenya twagala ku breaking monotony ne saike egamba nti kusawa mukaaga oba musanvu wabeerayo ebirango by'abafu wabeerayo sports wabeerayo news bulletin there is news at 1 era ogalaba ku TV za ne ku radio ne mugamba this time round abantu baba bali amere this time round half of the day abantu baba bakoye baba maze okukola sente zakubuze abalaba bossi bagala kulyako na side dish bwawe mere bagala something to entertain them to make them smile and happy. What do you see when we make a request show ng'osaba luyimba ne tulukubira n'olusindikira maybe mukyala oba mukyala ono alukusindikira oba ba vibers abeeravinga ne mugamba let's think about this box, let's think around this area. Hajati yali mukazi nga ayagala nnyo ebintu ebyenjawulo ebitafaanagana na bira nangamba Semakula take on that thing, taking on naye take amu segments like health tips omuntu bwali enyemmere those health tips otekemu omuntu obala maybe song of the day oba video of the day otekemu ne SMS tujja kufuna engeri gye basindikanga SMS tuzisome ngakiriza program ngamugamba tulete oleta amanya oluyimba ngalete ekigambo nze namugamba nti program eno wetugamba nti yo song oluyimba lwo nangamba yo song program eno ya Luganda TV ya Luganda nangamba oluyimba nemugamba ekibera song nangamba nemugamba ate ekintu vibe okibaita vibe nangamba oluyimba lwo nangamba yo song oluyimba lwo nemugamba tuyite oluyimba lwange oluyimba lwo nagamba kito ntigona abera ku TV ngogamba oluyimba lwo alaba. So from there we conquered, we agreed on the name nulukaminga oluyimba lwo tandika lunch our show nefuke kizibu feka mu Uganda yonna mu TV zo anteri aina kibayita luyimba lwo WBS NBS yaliwo Star yaliwo UBC yaliwo zonezo zaliwo okitegera nenga okitegera ne tuleeta oluyimba lwo nendukola lwasoka tenuntawanya emyezi ng'ebiri ogwokusatu ne lukwata kati ne bangamba go and think of a name eryo bakingamba okunoonya erinnya nkyali ku radio kati erinnya eryo soda abakyala abamu balowooza ndowoozo babwenzi but they don't know the concept behind it and the concept will remain with me. I will not tell anyone but nyizo babbirako omusajja Bobby Wine yalinanga erinnya we yali ajja okuyimba yeyitanga ladies wine oba ojjukira the ladies wine yakuba akayimba nga ataddemu ladies wine
nga yeyita wayini w'abakyala. Kati nze kwe navje kino ngamba ono omusajja aba yeyita wayini w'abakyala bwe neeyita omubisi oba soda kikola. Then nenfuna element endala ngamba kiki ekintu omuntu kyayagala, omuto, omukulu, omukazi, omukadde, jjajja, anko, maama, okwanjula, embaga, olumbe, buli kimu kiki kye banywa. Soda. Webale nnyo abatali basiraamu soda. Webale kukiddamu. Ekyokubiri, omwana omuto bw'oli musanga gamangulirayo ki? Soda. Omusirikale bakwata wa poliisi ku luguudo ng'ovuga bubi agamba mpaayo ki? Kati kiki ky'ogamba? Then element eyokubiri neŋŋamba mu nsi muno, if you want to be successful you must be a friend to ladies. Gwejjo weetegereza omuntu atunda obuleega n'empale tafaanana atunda bumonde na bijanjaalo. Obuleega butambula nnyo, bikini zitambula nnyo. Kyovula n'omusajja bw'agenda oggula ajja gulira mukyala we akapale oba kanayiti, meaning nti fe abasajja bonna twava mu baki mu bakyala. Naawo nengatta byombi ekitabula ku mukolo n'abantu abasinga okwagalibwa ne tujjamu soda waki. Kati awo abalala bo ne batakimanya erinnya eryo speed kwe ligenda okutambulira. Natagetingana nnyo okuteekako soda kuba namanya mu myaka egiddako from 2007 okudda mu maaso kampuni z'amasoda zigenda kuba ki ate nnyingi. Kyekyo lwaki walaba Rihamu yajja naye Rihamu teyajjaawo, Pepsi Cola teyajjaawo, Coca-Cola. Kati saa zino bwe nkubuuza soft drink companies zetuyina ziza n'okulema okubala. Kati awo we najja nti eyo brand egenda kukola sente era yazikola etya. Nga bw'oba oyagala okusponsoring oluyimba lwo, the first target product should be soda, should be a soft drink. Era mu biseera ebyo twakwatagana ne company eya Pepsi Cola ne Coca-Cola zaatuula sebo ne zibiddinga for my name. Twagala kusponsoringa luyimba lwo olw'okuba mulimu omusajja bamuyita soda w'abakyala. Coca-Cola neleta milioni 10, Pepsi Cola neganze ndeta milioni 12. Coca-Cola nekoma neganda ndeta 13, Pepsi Cola neganda ndeta 15. Owulira sebo tuli kuluki ku luyimba lwo ne yani Semakula soda w'abaki. Twamaliriza nga yasooka okunkwatamu yali Pepsi Cola nempa product gye bayita Mirinda. New Vision enjikolera obukadde 15 during that time. Do you think it was easy? Do you think it was easy in 2007 emyaka ejo? Nemba kolera milioni 15 ne basayininga deal ya mwaka mulamba. Mirinda nga buli wentambula ne Mirinda mu motoka. Nga buli genda ganywa Mirinda. Buli wotuka bakusaba soda. Nemba wa. Kati kye kikulaga nti I'd set my precedences, I'd made my brand. Era paka leero oli bwe yeebuuza soda abakyala ndowooza yalowooleza mu bwenzi naye nze nalowoolezanga mu business. That is why bangi bafudde bandeseewo. Emyaka gye nalimu abasajja baakwana tebayisanga sikaati bajime. Nalina erinnya nina show ne sentence lina nga n'abanene byonna nga mbirina, but I've managed to survive these aids of today. Basajja bakadoma bonna twakola nabo bakadomo bamanyi bafa, bajime big deal bafa, bana bangi. I thank God nti nze ne Katonda okunyamba okusooka okufunamu break off nengende ebweru sana kyanyamba because nze natuka konga abakazi bangi ganga mpiso. Ate erinya amanyi waliwo erinya erikusukka erinya lya kali ali kususseeko. Matiya kanyumiza abantu abali wano nafunako omukazi ngavuga hali ya zino kawundo gwe zoolaba nga tugenze ku wallet pub yali kabuusu. Abavubuka bano ziza bafana ne ya moze bakubira ono namagalo nayimirira namagalo nali promotions manager waba abaana ng'omuvubuka bamuyita ku wallet pub nga bamuyita Amoni ye yalinga manager waba abaana ne Washington omukazi najja n'asimba emmotoka yali ya black naga soda njagala kukulya akakadde kange kaakano akakadde ak'emyaka egyo bookamanyi yogeza amazima n'omugamba otya ate kati nze nkuganze nkutandikidde emboozi ate nyinza okulimba era namugamba maama kolo nali ntuttayo kamiliyoni yali ku wallet pub ng'okuyingira emigeji kamiliyoni ate nga show yagimpeera bwerere yangamba mpe emitwalo 5 nywe bia ne soda kyenkulaga nti abayimbi nali balimu nywe wayini show ya bwerere nga bayingira emigeji nenfuna abantu bange bali abantu ndozanga 2 gattamu emigge 2 wala watofa yona obukadde nga buna
kati ngamba no wakagadda ayagala kundya bono sibo ekikazi kiddu kya brown bano bakwata mu bizigo nawe n'owuliranga n'ennyama yagala kusigala mu kikebe okitegeera ne mugamba maama funa tebo mugira munyo ojja kunda maama zesho era naafuna tebo buli kiseera nga nchekingako how far soda how far njagala kuva wano naawe okitegeera gye kyaggwera ndowooza shot wagimala sanga munana nalina okugyayo brand za bukedde nga tu brandinga bukedde TV bukedde renge brandinga nenzija branding material nenziteka mu motoka yange omukazi nansalako nangamba tugende wananga tugende ku Africana ogimanyi ne mugamba tugende ku Africana tuva Kabuusu awo nalubaga road nentekamu abaana na malo basa sulabe nali branding team yange naba MC Chameleon nate mabichi byonna ne biggwa ne mugamba kati omanyi nangamba tula mu motoka yange ne mugamba sikena tula mu motoka yo ngende mu yange naina progress yo echu obudde obwo angende mu yange gukulembera nze nkuveka emabega nakulembera nagikoleza ne tukkirira tuba tutukanga ku Pride Theatre omanyiwo jukira Pride Theatre we yali awo waliwo ekikube kivene ku Lubagalo nga kijoininga Pride Theatre tugenda kusala mutu sale ku paaka twambuke olwengudo nga tebana zikyusa tuyitemu nze kye nakola bwe twajoininga ku Pride Theatre okitegeera ye yakkirira tumaze okusoma ye yakkirira ayite mu paaka nze nasalamu busazi ngagenda ku St Matia Mulumba olika nasalamu busazi we aweno kunda amusaidi mira ngatakyandaba ate simu gye namuwa last digit na kumwanchamu alino kubanga mugamba is not teri mu network nasalamu busazi olonze namala dokwezimbire ne matuga yakaba bukabi ku 8 paka matuga nganyingira mu nyumba nambano zagendo gikubako nga teriiko omukazi nenkomawo nempono okundya. That's how we've survived the storm. That's how we've survived okubeera nga wetu tukyali balamu okitegeera kati nkwaddeko buyi just kajiko okitegeera kati kyengeza kulaga nti industry gye tulimu erimu ebikemo bingi erimu okusomeza kungi woba toli mugezi era nga tewebereddemu nga Katonda okuyamba oyinza okugenda n'obuki n'obulwadde oyinza okufa okitegedde kakati soda otuuka oti ogamba nti TV mwana kansoka njiwumulemu katini neryewo ko ngendeko mu mawanga gali nayo njiyizeewo ate n'ekirala n'okoma wate n'oyingira TV gye wavaamu amangu ate ng'oli w'amaanyi by that time nnyo kibuuzo ekyo kirungi kati TV ogivaamu omanyi nze I like to set records right and straight nze TV ogivaamu ekisooka nali nasoma ekyokubira was focused nze mulimo gwenkola njagala ekintu eki pay what is worth me okitegeera sasula ekyo kyennyini ekikujjaamu if it's not worth me we are going to cut lines buli omwaka atechi kati bukedde bwe twagitandikira like any other product or brand when it's starting mubeera muki sente ne bwekula ne be established olwo batandika okufuna ba auditor ba chief accountant okitegeera basobola n'okwayalinga ba external audit okujja okubala ebitabo kati bukedde TV tumaze ogikolera byonna nga Chameleon w'abaana ajja ku show yange asobola okungamba akakadde nja kakuwa balamu ng'ayina agenda kulaunchinga valuvalu ng'agamba kati promotion TV presenter agenda kuba soda Chameleon ajja kukyala mu show ye awo nomanya balamu ajja kuwa 5 nobanya Chameleon ajja kuwa 5 nomanya akasimu ka valuvalu Chameleon ke launching agenda kuleetera obusimu Chameleon ajja ku New Vision agamba nze wali shondala yona gye njagala nga ogenda mukayisa nyo olweggo nga saagala njagala soda kati twali already we've become an established brand as an individual nga tufuna sente Chameleon akuwadde balamu akuwadde ne New Vision oba bukedde kusasudde so TV we yakula batandika buli katuli ne batandika okukamonitalinga nokazibikira obadde ojjamuko ebale nnyo abayimbi ne batekawo ate omuntu ajja mu New Vision omuyimbi alina kusookera wa Matiya ne batekawo chief producer kati omuyimbi yali ajje wanga tajja wanga ajja wono ezo sente ogw'omukutu ne bagusiba ebintu betwali tujjanga mu sente kigogumbya go operations manager ekigoba kijjeewo abayaye balanso kikayanira kati oluyimba lwo batanso okugamba nti ate kati we are bringing contracts mugenda kusigninga casual contracts abala musigninge permanent contracts abala musigninge permanent staff contracts ebintu nga bitanso okubanga tebiri mu ki sente kati dirwe zirize gamize na signingira nga company batanso okuzimba emitima sente Coca-Cola ereto obukadde 15 olwo mirinde yingide mu bukadde 2 nenga teteka lya New Vision ligamba nti
buli mwana aleeta ekirango nga presenter alina okufuna 10% commission of the entire total amount of money of sponsorship package lyeteeka eriri muki mu New Vision. Sebona ogwasooka milioni 15 nalinako obukadde 10 ye 10% tebabumpa. Okitegeera nga yo company negamba ffe tuli manene tubasasula omusaala n'olw'ensonga ewadde kino ffe tukutaddeyo we gave you a platform bukedde nene n'ofuka omunene kati ensi yonna ekumanyi milioni 15 zirina okufuna ku kadde 15 you have to wait ate biki bino ne babifula bingi. Okitegeera kati nengamba yii bannange ekyo nga nensirika nembasa akasiiso nembagamba fine no problem ng'omugezi bwabera nze byange byonna bizze mbibala ogwo omwaka ne gugenda milioni 15 ne bazikola ki ne bazikubirayo ne tukusayininga milioni ebi mirinda omwaka ogwaddako kati kukusayininga kuno nagamba ekijja kije sigenda kukkiriza kutwala sente zange zirimu azitwala nagenda direct because nze naleta mirinda on board nagenda bugenzi direct mu mirinda mbagamba okwo kuliko 10% of my money post the other money on the account of New Vision post the other money on my account ngaba postinga sente milioni 2 ku account yange ngaba postinga milioni 18 ku account yaabwe ngabali bazimba omutima tukubagana ngamba sente nzitutti ntia obvious sente mbagamba nzitutte mullo kubanga luli mwakuba milioni 18 ensirika nenga kamba tege kati ntutte milioni aga mullo ne batandika okugamba kati looya kati tugenda kukuba mawe nembagamba it's okay ngamba komyawo sente tukusonyo tukulekera omulimu gwa TV nembagamba bulire emikwoto gyonna gye twali tujja mu sente jazibwa nfunya milioni 2 zigazo okugenda ku account ya mungamba mbunzi baddize nabagamba TV njikoledde emyaka egi oluyimba lonze ndutaddeyo sente nzifunye sikyalina kyenjagala nzimbye kati kimwagala mwe mumanyi jukira ne ku kigwo nafunanga sente ku kigwo gumbya ebyo byonna nga bizimbye abantu emiki ambagamba batanse n'okutandika okugamba ekigo kiwakola emyaka 2 emabega tutandise ku auditinga waliwo sente zaabo lemba mmwe musaaga mugagwe muliko temumanyi yasoma ki account someone accountant abagamba katugenda kugoba ambaga mungobe it's okay motoka yange bali bampa space mu parking mu New Vision nga parking amunda nga ange motoka olubagala gikwata nze nange nagamba buga ngamba wa security anti sente nze nzirina wa security ngamukwatira emitwalo gye omwobera mu emitwalo 3 mwagula gate ngagula nze ya progress yange echu cc bisatu 13 ngefuluma nganemba ngaba ngatugobye thank you very much bye salute see you ngamba nze nginze ngambeerawo ngangenda mfuna mukwano ngajangu ebero ngende ebweru wenatuke ebweru bampa bwa administrative manager ngambeera manager ate ngankoma wono kola recruitment ate abakulu mu New Vision abana tutwalira abana ebweru nabagamba it's okay ngamba batwalira ngamba batwalira na leero they are my friends Kabushinga is my friend Kabushinga yeye ngamba bugambi my friend brain jolina I respect you genda okole byanzi kwinako buzibu na leero ne nkwate simu nenkura Kabushinga he knows me and he knows this guy has a brain ovudde bweru okoma mu TV kati mve bweru mu bufunze ko tumaliriza mve bweru koma mu TV nze siri musubuzi wa byennyanja siri mulimi wa butungulu okiwulidde ate siri musambi wa mupiira wabula nze erinnya lyendyako bali nakola lyava muki mu TV bwe nave bweru nokoma okwasaganya ebyange projects nali ndyawo nga ndaba akasimu wano waliwo omwami amuyita Solomon Semakula yakolanga ku TV ya bukedde naye yasinga connect is a technician yasinga connectinga TV zino zonna era ya connectinga TV ya Musumbe ngamba ngankubira akasimu muganda wange oli wa mugamba je ndiye wange matugga ngamba Musumba iganga akunoonya mu simu yo nganoonyeza ki ngamba simanyi naye abadansa besimu kubanga yajimusabira wano mugamba jimuwe nali ya Musuma nkubira akasimu ngamba soda wakomye ubangambye mwoli mu kibuga jangu tukole nja kuwayo kasente Musumba naye bya TV ngamba denchai na byemaza ngamba jangu tugira tuyiya wana tomanyi Musumba yali ayogera ebintu neri yali yajjanga yeri nga nkwatagana ne ku bandi ya revival band nganji mu promotingira ku TV ne music gwe bakubanga ngamba jangu nzija wano meeting Musumba nga twogeraganya ngamba okubeere ngo tudi jangu ogiro gattako wano okolenga tufunayo bweziti ngankwa tufunayo bweziti ate Musumba omumanyi yali mugabi
amugamba onampayo obukadde bwange bwebuti ngamba obukadde sente weziri sente zino naye sokukwate zino kati omuntu akugasa okukwate zino ng'ate azikuwadde mu cash namugamba gabe musumba ziteeke wano naziteeka mu nsawo ng'enkya muleetera ngamba tukole ekintu kifaana bwe kinganzija nga tutandika kukola kati nze atali musuubuzi wa bummonde tojja kunsanga mu bummonde era nalina okukomawo wano ate teweeyibaala nze nina philosophy ne principle egamba nti komawo ke Uganda kolawo beerawo ke emyaka 2 oba 3 oba gumu ddayo ebweru beerayo emyaka gye 3 oba 4 komawo Uganda nze bwe nti bwe njagala okukuba ekyeyo sagala kyeyo kyakugenda kubeerayo emyaka 10 nze mba njagala ekyeyo kyokugenda nenkomawo bafani bange nembagamba ono legend ala akyaliwo ebintu akyabitegeera bana abaana ba Matiya abakajja simanya za toto naye no mukulu ba Nantalia Ozil waliwo bana abaana benda babambi ku Star ku UBC abaana abato laba they are trying their best to push no gamba kankome mu media mbalage ekintu bwe kyali ate mbalage nti you can make it big and better so eyo yemboozi kyakirwaki ngende ebweru nenkoma nenzija ku TV notandaba mu kusuubula so for bisanzo otya kati TV based on the digital life kati tuli mu digital era abaana bagala nnyo kati kose mikutu ya YouTube Facebook internet batambuliza nnyo waakokwo kati eno ku mainstream TV bibeerayo nayo ino okubanga bwomala ate babikasukayo eri ku channel ya TV ya YouTube oba ya Facebook ate era ekyo kati fa abatandikira eri tetwakirina ochega twali mu analog ne tujja nga tumuvinga kati wetuka kwene embeera kiba kitegeeza nti amakampuni galina okubanga ina department ediringa ne social media okitegera kati oba ina dealing ne social media me am a brand I come on TV present get your content from the mainstream put it on the social media nze nja kutambula kuba ebyange byenjogera bina value bina sense era abaana abasinga toyinza ganti soda abakyala yani bagati bamumanyi abaana abasinga babeera bakubira akasoda wakikola otya mwakita wa nobayambako because we are not selfish nobalaga and I'm happy that a number of followings zetujjenine mabega banji bazze nga bagamba twaga kubeera ngo twasoma amawulire because tulaba soda twasoma amawulire kubanga soda yali tuluyimba lo yakola byakabi yakola bino yakola bino bakola entertainment shows zona kati mu budde bwa ranjira content wange era chovola banoluyimba lwo kubukedde ekigambo kyabalema okujjawo don't you think they have brains don't you think they have other people can think why didn't they change the show why didn't they change the name why didn't they change the content of the show simply because bakoma ayine ekisumuluzo nanyine kakomo wakakwata yabakalina yeka atenze buli lwenkola show zimanjagala nnyo kola show nga bwenvaawe ebazimbirira kati nga tojja gisobola giyimiriramu olwensonga kati nze wemba njagala Chameleon ajja wano because of me my legacy my working relationship with him not because of Bukedde TV era wenava ku Bukedde Chameleon enkolaga naye ne Bukedde yakendiira obojjukira nti balina ko olutalo ne Seguya okitegeera nense sibera nkona lutalo na muyimbi yenna baba embozi yeyo teggwa malojja obugambo busembayo tusibula obugambo busembayo nja kwagala okwebaza omukutu ogunoonyezaako emikutu mingi by the way jijja nga jagala okufuna embozi yange naye ebiseera ebisinga sitera kwagala nnyo kuvaayo gwe nvuddeyo kubanga gwe oli mukozi munnange oli mukwano gwange lwaki sitera kwagala kuvaayo sometimes embozi zino bazikyusa ne bateekamu birala because I'm a media person mmanyi kitegeeza oba oyagala okufuna likes oba oyagala okufuna comments oba oyagala okufuna viewership oba audience so kye bakola bakyusa ne bateekamu ebintu ebirala emitwe ne bakuba mirala remember nze nali mu Bukedde ba engineer bokuba emitwe kati wakuba omutwe gwa chapati bani kati gogeno kyoba oyagala okukyusa n'okukola mankiraba kati ebiseera bisinga I always give a stop and say no njagala omuntu gwe neekakasa gwe mmanya nti bwana akola ekyo nja muno nyamo ne mugana e Matiya kikinze amawulire g'okola nga nze I'm the custodian of media lwaki wakoze ekintu bwe kyo wadde oyagala oba okola omuntu omuli wali mbuuzizaako ne nkubuulira kubanga amawulire gasobola okukuwanika ate gasobola okukussa okitegeera naye olw'ebigambo ebyo nze Semakula Soda mbagaliza ebirungi bye munjagaliza I don't have a permanent enemy but I don't have a best friend. My slogan is I don't have a permanent enemy but I don't have a best friend. In my life I have friends. My best friend is Jesus and God and my other best friend is my wife and my daughters.
so the rest are just friends. Nzira sinaako mukwano gwange mwekusifu mboyo gwembulira ebyama byange bisembayo simulina nina Katonda. Kati gwali eyo naawe alaba omukutu guno ngasobola okusharing emboozi eno nange. Never give up. Dream big. Every day add something on your life. Add something. N'oba oyongeddeko senjuru 5, n'oba oyongeddeko kigambo, n'oba oyongeddeko magezi. Add something on yourself and be a multi-source person. Kola kino, kola kiri, kola kiri, kola kiri. Because COVID watutuusizza wonaba toli muyiiya ojja kulemererwa. Nze mu bulunzi gyendi nunda obusolo bwange bwomutambuza ddembe gye buli eyo, faamu gyendi, nima amatooke gange gye gali, mu nkoko mwendi, mu TV mwendi, n'ebweru gyendi. Kati gojja kugenda okwesanga nti gosuubira tunuulidde 10,000 egya Pastor Jengo oba 10,000 egya News Department egya Matiya ne Babura, nze ate awo siriiwo. 10,000 sijja girinda, njamala okukola ku TV yange, ojja kunsanga ku faamu yange Namayumba nga ndi mu kutemera b'omutambuza ddembe Malagala bulye male nti ko busolo bwange 30 bugende mu kibuga bampe sente. So njagala okugamba nti kola nnyo, tossa mukono and dream big every day. Matiya nkwebaza nnyo olw'obudde bwo, namwe abalabi mbagaliza emboozi ennungi, musubscribinge, genda wali nyiga obeere member, subscribinge ku mukutu guno gweyongera okutinta n'okunyumya kuba gulina emboozi ezizimba. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Akudira mu luyimba taluwoomya. Yoyo Ssemakula soda w'abakyala nga bwakunyumiriza emboozi zonna. Ekyamazima omuntu olina okubeera nga odreaminga, oloota ekirooto kyo ky'oloota ne bw'otuuka ew'omuntu n'agamba tojja sobola, ate gwe toggwamu maanyi kuba oyo omuntu si ye Katonda. Osanga we agambe tojja sobola, tomulala ajja gamba ojja sobola. So emboozi zino tuzireeta, abantu nga bano tubaleeta kubanga balina kye basobola okukunyumiza ne kikyusa obulamu bwo ng'obwabwe bwe bakyuka. Sobola kubanga nsuka wano Mike Kasirye ku kamera abaddeko, mwenna abadde balaba mwebale nnyo, mwebale ddala. Nze Matiya Ssekanjako awangaale, Ssaabasajja Kabaka.